ebyobufuzi bigenda kumalawo ekkanisa ya Yesu Kristo mu Uganda n'okusuula abasumba abanene. Era gwe omulokola ali eyo ng'olina omusumba gw'oyagala era gw'okkiririzaamu, nsaba omusabire era omukomeko obuteetaba mu byabufuzi, kuba bifuukidde ddala namujinga mu kyaki ya Yesu Kristo. Natunuulidde Pastor Serwadda ng'annyonnyola engeri gye baamuganye okutegeka Passover e Namboole. Ne nzijukira nnyo engeri gy'abadde akomentinga ku byobufuzi, ne mujjukira ku Mwanyi, engeri gye yasabira n'abakulu obubi. Emwanyi eyo bangi bagitomereramu kubanga kyali kintu kya President Museveni direct, era n'agenda ze yavaayo n'aziwa bannayuganda nga tekirina kyabulabe bonna na muntu. Naye bangi abaatomera. So ebintu ebyobufuzi bino tebiri mu Bayibuli. Nsaba abasumba tusome ekigambo kya Mukama, tuve mu Pastor gundi awagira Museveni kati nze ngenda kudda ku saidi y'abantu, kuba ekinyize nnyo Pastor Serwadda mu byobufuzi kuba nti Bujinga ali saidi eri, ayagala alage nti asiri ku saidi y'abantu. Nene Bujingo saidi eri gyali naye olaba nti talina mirembe. Okuva Pastor Bujingo lwe yayingira mu byobufuzi n'aleka entalo z'abasumba banne nadda ku ntalo ez'ebyobufuzi, mulaba enjuga gy'ayuga. Ayanukulwa nakati buli muntu yenna. Eri abantu abamuyisaamu amaaso takyayinansa mu bantu abamu, ekyo tekyaliwo kuyingira byabufuzi. Ge mazima Bujingo yali w'amaanyi nnyo nga tannatandika ntalo za byabufuzi, nga tannatandika kulwanirako gavumenti ki ntalo. So Pastor Serwadda gwe yali aneneŋŋana naye bw'ayagala abeere vice versa nti nze ndi ku saidi y'abantu, kubanga Pastor Serwadda emirembe gyonna talina comment gye yali akoze ya byabufuzi mu church. Naye okuva Bujingo lwe ya concentrating eno n'ayagala abeere vice versa, kati ebizibu abifuna na gavumenti. Bujingo alina ebizibu n'abantu ba bulijjo. Pastor Serwadda kati naye atandise okufuna ebizibu ne gavumenti, kubanga one mu byobufuzi gw'olwanisa oba gw'owagira effect ejja nti bw'oba owagira gavumenti oba n'obuzibu mu bantu ba wansi. Bujingo akiyinira bamavuma nnyo nti gwakola comment n'okusabira abakulu obubi ku byobufuzi by'otategeera ng'oli wa Bayibuli, naawe ojja kufuna obuzibu ne gavumenti. First of all, mujjukire entalo za Pastor Bujingo ne Pastor Serwadda yamuvumanga bya mundu. Omusumba obeera otya ne mundu mu kiwato? Mujjukira bulungi nga Bujingo tali ku gavumenti, ali ku saidi y'abantu. Abasumba mubeera mutya n'amagye, battalion number lwaliro naye abirina kati yasirika, kati Pastor Serwadda n'asitula omuliro. Okitegedde bulungi era naye omuwulira nti kati omuntu okuumibwa otya amagye, tozimba kyaki nga tonnazimba wuwo. So entalo ezo n'ebyobufuzi, omusumba oba owagira ki kakasa nnyo nti owa abantu kiri mu Bayibuli bw'oba okyayagala okusigaza Katonda mu kyaki. First of all, ebyobufuzi namujinga bw'obitandika bw'oti baiti emu olina okumalawo ekkeeki eyo, olina okumalawo ekkeeki. Olutalo olumu kasita osimbula ndi nsabidde Museveni bubi, bagenda kukugaana e Namboole ojje ng'oli bita ku katuuti oyingira olutalo olulala, ojja kumaliriza nga naawe okolera bakugobyewo. So tubulira abantu ekiri mu Bayibuli. Bannanga abantu abaleeta Bayibuli n'enjiri mu nsi yonna tebaleetako byabufuzi, ab'ebyobufuzi bajjanga balala. Pastor Bujinga request you also concentrate mu Bayibuli kubanga ekyaki egenda. Pastor Serwadda va ku gavumenti. Gavumenti fenga abalokole yatuwa byonna bye twetaaga, tetulina kye tugibanja. Yebeere mu byabufuzi byayo kubanga nakulaba nga osabira President Museveni bubi ku Mwanyi. Emwanyi inawe wandiikibwa mu Bayibuli. Gwe ng'omusumba olina kutuula kusaba oba mu kyama oba kye Katonda agonze omutima gw'omuntu oyo, si kukuba muliro mu bantu. Kati ebizibu mutandise okubirozaako. Anyway, that's my word ku lw'ekkanisa ye Kristo gye nzikiririzaamu okulaba nti kati eyengebera naddala abantu abanene abaleeta omusingi, abalina omusingi omunene naddala mu nzikiriza y'obulokolo kuba nti bayuugayuugibwa bwe bati. Kale ayagala okugenda ebweru okwonogera ku nsimbi, ffe waffe akasente oteekamu nga visa ogikutte. Kutwetaaga abawala n'abalenzi 15 genda kwepakasiza mu ggwanga lya Kuwait, Qatar, Dubai ne Abu Dhabi
bagenda ko bakola ku bisaye byennyonyi nga bakirina bawaita ne bawaitress n'abo bola babaniriza okusitula emigugu n'ebirala. Sala atandikira ku $1.5 paka ku $2.8 bweddu. Tunoonyeko ku noti 7 nya noti nkaga mu 7 2.8 ogenda kuba tufuna butereevu oba ku noti 7 mukaga nya 17 na 5 2.7 tugenda kuba butola jangu okole interview kuva ku myaka 21 paka emyaka 36 naye nga abalokole twesabire nnyo mu ggwanga lyonna kubanga ekkanisa ya Kristo ebyobufuzi bitandise okuginafuya.